Nuupu egenda okukola mistake egenda okusinga okuba embi mwebi mu political zegenda okuzanyiramu. Wakati ajibu ogenda wano ekire wa Ssemujju. Njagala ombuulire mu the first 11 alinnya mupiira gwa Ssemujju. Abo baleetawo George Musisi munnamateeko wa NUP. Exactly. Ajja. Batyo. Then ne Ssemujju naye wapi nedda Musisi tagenda wa Namboozi. Bamujjayo. Ewa Namboozi? Bamujjayo wa Namboozi. Namboozi ne bamuleka mu kifo ekyo. George Musisi ne bamuseetula n'ajja ewa Ssemujju. Njagala ombuulire kati essaawa eno. Ani alinnya mu mupiira gwa Ssemujju. Era bano na first 11 soka Ssemujju ye number 1 ye number 2 ye number 3 mpaka mukaaga. Bwe kiri kituufu. Kati njagala ombuulire n'opumba w'amagezi mubeere beegendereza. Mugenda okutandika okukolera President Museveni obubonero nga temukikola ki nga temukimanyi. Naali beegayiridde nga bwe kisoboka mulina ebifo by'ebirina okukola ki okwesonyiwa. Ensi batunuulire mu butuufu bwaki tolina bw'oyinza kugamba nti Lukwago omulwanyisa ku bantu abalwanyisa President Museveni. In fact ewa Lukwago baleetawo bali mwezo bamujja Nakawa deno n'olubongo lwe twali twogerako yagende mu Kampala Central wa Nsereko. Kati bali mwezo bamuseseetula bamuleete wano ewa Lukwago baleete Wayiso agende ewa bali mwezo. Kakati ezo ze zimu ku nsobi ezitandika okugenda okubatunuulira nammwe muzze kunoonya kulya. Eyo one of the mistake. Manyi nti abategeera ekitono manyi mulimu okutegeera n'okutegeera okutono n'atasobola kwanalayizinga kintu kino nkibabuulira abannuupu nga mbeegayirira. Bwe muba mukyali ku mulamwa n'ensi okubategeera n'okusigala nga mukyayimiridde n'obutakolera President Museveni mawulire na bubonero mulina ebifo birina okuvaako. Mubidekemu musambi munnamu Ssemujju mumuveeko abagambe lisidda mujje. Ssemujju mulekere NRM ereete beeyagala alwane nayo. Oba Namboozi akyajja mulimu ebifo. Kakati nammwe mutunule mumanyi nti ani ali egindi. Naawe Lukwago ekibiina ekyammwe nti ani ali egindi nti oyo w'amaanyi. Eyo ye geemu entuufu. Mutuule mumanyi nti ani ali wano. Musisi weebala olirooya. Ajja kuvuganya ani? Musisi ajja wa Ssemujju kira municipality. Exactly. Musisi kipya ki kyogenda okukola. Njagala obbabuulira. Neewuunya okuba nga Ssemujju oyo akyali mulamu ku nsi kuno. Nze nkyewuunya bwewuunya. Because oyo omwana muyita mwana muto wange. Ennyimirira gy'ayimiriramu n'ebigambo by'ayogera nze mmutya nnyo. Kakati bwe mba nnonda first 11 Ssemujju taliiko mugamba nti nkulonze genda osamba omupiira lona n'anakolera substitute. Simulonderako substitute ye Lukwago. Kisobola mulonderako ki substitute. Beera beegendereza abantu ababazze mu nuupu erina okulwana ennyo bwe tegenda kwebaka kulowooza eyinza obutaza ababaka be yaleeta. Eyinza obutabazza. Kubanga ne President Museveni agenda kufunirawo advantage. Advantage wagenda okugikola ki? N'obabba akalulu obulungi. Lukwago mumuleke bamuleeteko omuntu bamuleeteko nga we NRM bafafaagane kuba tasobola muwangula. Wayiswa alina capacity esobola okukola ki? Kuba kati tuleme kulowooleza nti President Museveni agenda kuviirako Kampala. No. Wayiswa olina gy'ova oli mulunzi mulungi nnyo oli looya osengeka ebigambo bulungi nnyo genda weesimbereko eyo. Lubongo oyo olina gy'ova. Genda tunoonye tikiti eyo eveeyo n'oyo mu musigo kulala ali ludda wa? Exactly. Eriyo we NRM aliyo. Genda obojjeyo. Naawe osobola okukola ki? Osobola okuteeka ettafaali. Naye ebifo bye mulina nga birimu bannyini by'ekyo ekifo ky'obwa Lord Mayor n'abannyonnyola omuntu asobola okukiwangula nga ze Lukwago hands to hands Kyagulanyi yekka. Wanje? Kankiddemu ne President Museveni tayinza kuwangula. Ne President Museveni tasobola kuwangula Lukwago nga bali mu free fair election e Kampala. Tikisoboka. Kakati mumuleetako mu kyalo. Yes. Nze omanyi ebintu ebyange biri mu black and white.
President Museveni w'amaanyi nnyo naye abantu b'e Kampala bali so bitter. Sigambye nti tukwagala asobola okuwangula President Museveni country wide tasobola bwe bagenda mu country wide ayinza omukubira ku 99% Lord Mayor era sinza namuwa amagezi kwesiriwaza but ekifo kino kyenjogerako omuntu asobola okuwangula Lukwago aliyo Kyagulanyi era naye Lord Mayor bamugamba Kyagulanyi azze akkiriza nti ngenzi abasigadde tewali amuwangula eimu yaba nebeera kyokuba okumuletako kanini ekyo kyekibuuzo kitegeeza batubuzaabuza nga tebannagenda wala batuule batunule Lubongo yagenda olina gy'ova okapitalinga ekifo ekyo Wayisu oli mulenzi mulungi nnyo genda okapitalinga ekifo ekyo bali mwezo sigala musisi noonya oba osigala mu mateeka noonya tosobola kwogera bya Ssemujju you don't have that courage ate iwe lawyer naye n'okunoonyereza Ssemujju kwalina kunene kuli kumu munnamawulire aba muzibu tonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwonge Lukwata asangibwa eKyaggwe e Mukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula okutereeza Lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe e Mukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 07500 11 oba 0780046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Politiko za Uganda teziyinza kwegatta kubanga buli emu erina agenda yaayo. Yes, tulina ebyobufuzi mu ggwanga Uganda nga ye buli President Museveni bw'anaaba avuganyizza nina okuyitawo ntambuza emyaka gyange 5 abo nabo nga ba political survivor bayitirivu nitubeerako ne ba political people ekigendwa kya babaza bubaza kiki ekiddako nitubeerako n'abo abatono ennyo abayinza ogamba twagala okukyusa ki ekyo nkirabirawa abakulembeze bano bwe baba bagenda okukola kampeyini z'obukulembeze okuleeta ebibiina by'obufuzi bijje byesimbewo balina we balina okwesimba. Abakulembeze baba nga bali mu kibiina eki bali mu ndowooza eki tusobola okubeera nga twawukanya ebibiina naye nga tuli mu ndowooza emu twagala kuggyako President Museveni. Tewali nsonga lwaki bwe mbeera e Kampala ku Lord Mayor nti oli waki FDC kati njagala otunula bagenda okujja gundi tajja Nyanzi tajja Nyanzi agenda kugenda eri ewa Bugomba wanaani ajja Lubongoya ajja ku kibiina ki wa NUP ajja ku kadi yaki ya NUP no ngani Mayor oyina Beatrice Mau yali Beatrice Kayanja mukyala wa Mau oyagira ku kadi ya DP nga Lord Mayor mulala omulodi wa Kampala yennyini kati correct naye ajja kujja kati situgenda wala njagala tubale tudde ku formula y'ettiimu y'omupiira mulonda ttiimu yammwe ey'eggwanga mulonda ttiimu yammwe eyo egenda okuvuganya ku kikopo ky'obwa president. Number 1 ttiimu gyeri kabiriiti eya President Yoweri Museveni n'abantu be eyammwe egenda okusamba n'eya Museveni njagala ombalire Lukwago ali ku bwa Lord Mayor Lubongo yali ku bwaki obwa Lord Mayor Beatrice ali ku ki Lord Mayor n'abalala bajja kujja njagala ombuulire gwe ani gw'osooka okuwa ekyo nkibuuza gwe munnamawulire bwe bakubuuza nti ku ttiimu egenda okuvuganya wa President Museveni egenda okugulinnyamu kati essaawa eno ku Lubongoya Mayor n'abalala owaani nga nze ntendesa omupiira gw'onoonya abazannyi enjijayo Lukwago gwempa ndowooza okiraba Nuupu naye bw'eba erowooza nti eyagala Lukwago emukubamu kituli ki
nange kyesimanya ekyo kyekibuuzo kati bwe nkugambira nti ebibiina ebimu bijja kgenda byeyongera okwenafuya nga tebitegedde byo byennyini Nuupu egenda okukola mistake egenda okusinga okuba embi mu political zegenda okuzanyiramu wakati ajibu ogenda wano ekire wa Ssemujju njagala ombuulire mu the first 11 alinnya mupiira gwa Ssemujju abo baleetawo George Musisi munnamateeko wa NUP exactly ajja batyo then ne Ssemujju naye nedda Musisi tagenda wa Nambooze bamujjayo ewa Nambooze bamujjayo wa Nambooze ne bamuleka mu kifo ekyo George Musisi ne bamuseetula n'ajja ewa Ssemujju njagala ombuulire kati essaawa eno ani alinnya mu mupiira gwa Ssemujju era bano nda first 11 soka Ssemujju ye number 1 ye number 2 ye number 3 mpaka mukaaga bwe kiri kituufu kati njagala ombuulire n'opumba w'amagezi mubeere beegendereza mugenda okutandika okukolera President Museveni obubonero nga temukikola ki nga temukimanyi naali beegayiridde nga bwe kisoboka mulina ebifo byebulina okukola ki okwesonyiwa ensi ebatunuulire mu butuufu bwaki tolina bw'oyinza kugamba nti Lukwago omulwanyisa ku bantu abalwanyisa President Museveni. In fact ewa Lukwago baleetawo bali mwezo bamujja Nakawa then no Lubongo ngo twatwogerako yagende mu Kampala Central wa Nsereko kati bali mwezo bamusesetula bamuleete wano ewa Lukwago balete wayiswa agende wa bali mwezo kakati ezo zezimu ku nsobi ezitandika okugenda okubatunulira nammwe muzze kunoonya kulya eyo one of the mistake manyi nti abategeera ekitono manyi mulimu okutegeera n'okutegeera okutono n'atasobola kuanalyzinga kintu kino nkibabuulira aba Nuupu nga mbeegayirira bwe muba mukyali ku mulamwa n'ensi okubategeera n'okusigala nga mukyayimiridde n'obutakolera President Museveni mawulire na bubonero mulina ebifo birina okuvaako mubidekemu musambi munnamu Ssemujju mumuveeko abagambe sidda mujje Ssemujju mulekere NRM ereete beeyagala alwane nayo oba Nambooze akyajja mulimu ebifo kakati namwe mutunule mumanyi nti ani ali egindi naawe Lukwago ekibiina ekyammwe nti ani ali egindi nti oyo w'amaanyi eyo ye geemu entuufu mutuule mumanyi nti ani ali wano Musisi webala olirooya ajja kuvuganya ani Musisi ajja wa Ssemujju kira municipality exactly Musisi kipya ki kyogenda okukola njagala obbabuulira neewuunya okuba nga Ssemujju oyo akyali mulamu ku nsi kuno nze nkyewuunya bwewuunya because oyo omwana muyita mwana muto wange ennyimirira gy'ayimiriramu n'ebigambo by'ayogera nze mmutya nnyo kakati bwe mba nnonda first 11 Ssemujju taliiko mugamba nti nkulonze genda osamba omupiira londa n'anakolera substitute simulonderako substitute ye Lukwago kisobola mulonderako ki substitute naye abantu banoonya olaba wano gundi nze ku side yange saawagira Kasiba nti bano kumuteekako muntu eno mu Lubaga no yes Kasiba teyali mubi he was a good person naye bamuteekako munaawangula wabula ate naye n'afuuka so bitter ekisusse kuba kati ye okulonda Museveni okulonda Kyagulanyi alonda Museveni kusinzira ku byayogera kakati entalo ziraba bwe batabeera beegendereza abantu ababazze mu Nuupu erina okulwana ennyo bwetegenda kwebaka kulowooza eyinza obutaza ababaka be yaleeta eyinza obutabazza kubanga ne President Museveni agenda kufunirawo advantage wagenda okugikola ki nobabba akalulu obulungi Lukwago mumuleke bamuleeteko omuntu bamuleeteko nga we NRM bafafaagane kuba tasobola muwangula naye nga interest yamwe mugamba mwagala kujjako President Museveni kati bwe mba mulonda wano mu ttiimu y'eggwanga nakyogerako paka sikikugamba nkondowooza mu 1978 we qualified ogenda okusamba Africa Cup of Nations
nali ntegeera bulungi nnyo myaka 12 mpira nagulaba Modern Cinema saa tegwajje batuleetako first half nagulaba naye kanzireyo emabega bwe bamala okulonda ettiimu y'eggwanga eyali namba 3 tebamuwa yali Ashe Mukasa ensi ne yeewuunya lwaki tebamuwadde yali best wa Africa Ashe Mukasa asamba 3 musajja akyali mulamu yes eyali best number 11 Dennis Obua kitayi Obua eyasamba omupiira tebamuwa mupiira bwe batamuwa mupiira ne balonda Isabiri n'ababuuza bannooze nti nsambe nti nedda n'agaana ekyo ekifo kiriko nnyini kyo ndi musambi mulungi nnyo naye kiriko nnyini kyo ti agenda osambe ebidande yakuwadde yagaana okugenda n'avuga eggaali n'agenda ensambya ku poliisi ew'Obua n'ambuuza taata nti bampise naye nzize ekkakasa sitegedde lwaki bampise bo yamugamba nti genda otulininge sigenda kusamba bidande tampadde mupiira era nze ekimu ku bye nanyiigira muganda wange Bidandi Sali ekyatulemesa ekikopo kya 78 Africa Cup singa mu Uganda mweri ababazanyi ababiri batabawa mupiira kuba naye yalina politics mungi nnyo mupiira Musenzi yali mulungi nnyo yali musajja mumpi nnyo bwati kapiteeni wa KCC naye nga yetayinza kulinnya mupiira nga Ashi Mukasa waali ne bwe walireesa abaali bagusambira bonna abaana abaali abalungi Tunisia nga tewali asamba 10 mu Africa ng'Obua waali naye teyambuwa mupiira olwa politics waabwe yaliwo ne tuluzinga ekikopo kya Africa Cup of Nations kakati bano abalwanyisa President Museveni balina kutunula mu ekyo omusajja kye yakola Isabiriye ekya 78 gwotuwadde ngamba nzije wano mu Kampala Central Lukwago abadde ki kuwa road mayor bali mwezo nga adduka okubuuza Lukwago adduka buuza Lukwago yes n'okubuuza principal lwaki nve nakawa nate kuba muleetako bamujja Busoga ye Waiswa amyoko mogezi w'ekibiina fine lwaki bakola ki Waiswa alina capacity esobola okukola ki kuba kati tuleme kulowooleza nti President Museveni agenda kufiirako Kampala bwe kiri no Waiswa oyina gy'ova oli mulunzi mulungi nnyo oli looya osengeka ebigambo bulungi nnyo genda weesimbereko eyo gy'ova Lubongo oyo oyina gy'ova bwe kiri genda tunoonye tikiti eyo eveeyo n'oyo mu musigo kula ali luddawa Lubongo yandowooza wentunga mu sayidi eyo exactly eriyo wenaaremu aliyo genda obojjeyo naawe osobola okukola ki osobola okuteeka ettafaali naye ebifo bye mulina nga birimu bannyini byo ekyo ekifo ky'obwa road mayor nabannyonnyola omuntu asobola okukiwangula nga ze Lukwago hands to hands Kyagulanyi yekka wanje kankiddemu ne President Museveni tayinza kuwangula muwe close up sebo ne President Museveni tasobola kuwangula Lukwago nga bali mu free fair election e Kampala tikisoboka kakati mumuleetako mutyalo yes nzobanye ebintu ebyange biri mu black and white President Museveni w'amaanyi nnyo naye abantu b'e Kampala bali so bitter sigambye nti Lukwago asobola okuwangula President Museveni country wide tasobola bwe bagenda mu country wide ayinza omukubira ku 99% road mayor era sinza namuwa amagezi kwesiriwaza ogenda kuwa president but ekifo kino kyenjogerako omuntu asobola okuwangula Lukwago aliyoko Kyagulanyi yekka era naye road mayor bamugamba nti Kyagulanyi azze akkiriza nti ngenzi abasigadde tewali amuwangula eimu yaba nebeera okumuleetako kandidate ekyo kyekibuuzo kitegeeza batubuzaabuza nga tebannagenda wala batuule batunule Lubongo yagenda olina gy'ova okapitalinga ekifo ekyo Waiswa oli mulenzi mulungi nnyo genda okapitalinga ekifo ekyo bali mwezo sigala musisi noonya oba so sigala mu mateeka yes noonya tosobola kwogera bya Ssemujju you don't have that courage ate you a lawyer naye n'okunoonyereza Ssemujju kwalina kunene kuli kumu munnamawulire aba muzibu first of all munnamawulire alina ne capacity efuna amawulire mwena alinga
gwe musiki otujja kusobola alina kapasite efuna amawule nga gajja kufuna opondo yennyini gwe musiki osobola kujja amawule kufuna opondo abo ba college alina munnamawulire afuna amawulire okuva ku mwenda neerabiddamu akantu twali ejiri twakola ki kansirike n'akamuweereza ka link n'afuna ebyo ensobi ki nze Ssemujju n'akamukwata mistake eki yagamba siyinza kulwanyisa muganda we gwe nasoma naye yempuuga eyo yali nsobi yokka gye wakamukwata yokka siina ndala eyo nagimukwata no akati eyo yensobi eya Ssemujju yemukwatamu naye nga si kyekintu ekyo omuntu omukwata 001 ku 10 teba nsobi kiri awo kinene naye nga eyo yali nsobi nagiraba bw'ogamba nti nze siyinza kuvunaana muntu gwe nasoma naye tewali nsonga lwaki olina mulooso tegamba ti President Museveni owadde abantu bonna emirimu kuba nabo yasoma nabo awangadde nabo kuwasoma busomi naani n'oli naye ate oli alina contribution gye yakoze nabo bazaawo emirimu abamu baana azaala baki kuba tosobola kuvunaana gwe wasoma naye kitegeeza obanga oli amuvunaanira obwereere so Ssemujju yemu ku nsobi gye nali mukuttemu naye ku byonna era nze is my model. Yes, is my best. Ssemujju. So kati kunambika yo olaga nti opposition singera abo muntu ow'amaanyi asobola okuwangula ekifo ekyo katugambe nti NUP negamba ne identifying nti Nalukola ajja sobola otugira ekifo kya Kawempe North ewadde Segiri oyemuwe nti nga bwe muwadde bino ebibiina ebirala FDC JMA PPP naye etwalayo candidate etunule nayo efune buli muntu alina w'alina amaanyi DP egambye nti owaayi nti omusajja gundi oyo ye yayambaza dde owaayi bamuta Kasajja anti kakati bw'abanga kati batunulemu ku byonna Kasajja waba yasinga Nalukola bawe Kasajja abenno buzidowenge Nalukola waba yasinga ono baleke ki baleme kwevuganya ng'aba opposition yes kati bevuganya buki bwevuganya kati balwanira bifo first of all ono omwana kye yakola juzi kya byafaayo engaba gye yagabamu kaadi kaadi yazitunda yakola ate yakola ki kuluno yaleese kipya mulwanire kaadi ng'ensi yonna ebakola ki naye mwalimu close nti buli muntu asayininge anaabagule tajja kujja ki independence anajja independence ajja kuba avudde mu kibiina tewaliwo ayinza kukituukiriza bonna ekibiina bagenda kivaamu bonna bagenda kivaamu era kuba banoonya mirimu bano si buweereza no tewaliwo buli muntu yonna buli ali mu kifo beerimbise mwambulirayo okunoonyeza abantu buweereza teri alina buweereza bwaweereza muntu tebuliyo abasinga obungi bitundu 9 ku 10 kubanga ebyobufuzi gwafuuka mulimu okugaggawaza omuntu kasita tikiti ogikwata bepa onalebo ne bali kuyita ogaggava buzze era kyova laba nze neewuunya nti bampadde ekisanja myaka 5 njavuwadde nze Kaloole bangi bawaddeyo n'emyaka 10 nayavuwala nenjavuwala oba sisobola kubulwa kyendya bukyangambawo myaka 4 netakula bwetakuliza I can feed myself abaana bange mbaweeredde ninda kufa kati mbeera ate MP nga nsasula obukadde 40 omwezi kubanga problem esinga mu bo banaku bajja baavu ne bakyusa gundi bakyusa status mu ddakiika akyusa gyasula nakyusa omwana essomero gy'abadde asomera nkugambye genda mu Kira municipality ba MP 5 10 3 bisulaawo oba 4 omuntu n'afuuka gy'afubutuse nakaseke kapeeka akayumba kabadde asulamu ka miliyoni 3 mwezi n'obutawera ekiriko eky'obugagga mabaati ga miliyoni 6 sobola okusamba ettaka neyeebaka mu kayumba olumala okuwamba okufuna obwa paalimenti n'agula ennyumba ya miliyoni 5 n'akyusa emmotoka n'azimba amaka gali kwoleka mu kyalo oyo omukyalo mukyala n'amulekayo n'awasa owa Javaazi awasa wa Javaazi alya mu Javaazi omwana asobera mu international ye mu bulamu bwe teyasoma ku nasale
teyasoma ko muri secondary school asomedde kapeeka yafubutuse obongo le bomwana ayingira Makerere University omwana agenze ku international ali ku gambling game gambling job kubanga obwe mupitse gambling job yes kubanga kubazala zala yenyini kati ebyo mazo bigula ate byonna bano baganda bafa bali mu kibuga Kampala abagezi iyo oluyingira nga gambirawo jangu tukuwe sente nzo musala gonguguzi in fact bagenda okulayira nga banka weziri awo yes ibamonere kakati bamaliriza ekisanja kigenda okuggwako nga sente zonna bambaje milioni 5 ate anoonya akawumbi akamuzza muki mu parliament tekibabu status yakyuka dda yeeyongera expense zatalina yazimba ennyumba mu kyalo aguze ettaka ery'ebbanja alisasuddeko ateeseko faamu ey'obulimbalimba atandise okubeera omukyalo w'omukyalo naye akaabye nze twalwana ffenna tulwanaganye ffenna pikapu agimuteeseemu n'oli baganda babalese ku faamu bakola ki weebali ye mukyala azze e Kampala n'omukyala wa street ali agamba muneze ebyomukyalo byeri byammwe ebisibiriyo bino byange byawano kakati apartment akutte yeewoze sente aguze na apartment ono mukyala abapaza mangu kubanga nange bwotwala muwala wange nga ojja we Masaga ovana Kaseke nange mbalira muwala wange muge mugaga atekewo apartment wali mangu ne bwe basinzija zizimba tuzanguya kubanga manyi gyolaga dakiika 2 ologera bwoto nagera bwote bajja kuwa kaveera ko ng'ofuluma kyobala bafa baavu kyekibafisanga baavu yes ona kanti omusajja bakyusa status mu dakiika tamanyi na table manners ogenda kumusanga mu Javas ali omwo abataliyanga namu talise kulya mu lwaki ku myaka gyo asatu mweta taliyanga kona mu hotel gye bayita hotel va mu Javas zakajja foto zibadde mu Wimpy from 1970 hotel zali singa Kampala Wimpy Carport zibadde nga botulye bakitafu mbatwala sesina kipya ku bino bu hotel bonna naye omuntu atalizo kulya mu Javas parliament kubanga waayita ogitegedde tayitanga ko mu kye bayita hotel n'agituulamu ogitegedde kati olwala akyusa status essimu gyakwata ya bukadde 7 omukyala gyakutte ya 7 samusanga yemu ekitundu agiweereza mu kyalo ku faamu kuliko n'amasanyalaze atutte byerigation ebitaana makulu abyewoze agenda okumaliza nga ali ku ttaka kakati ensi zino bw'ojja ozitunuulira zeetaagisa okwegendereza ekibavuwaza kukyusa status dakiika gwe kubeera nga obadde mu nnyumba ya milioni 3 kapeeka n'oyingira mu nnyumba ya milioni 5 ennyumba ey'ebitaano byegenderako bimanyi erina okuyingiramu emmotoka 3 za biliyoni ekyo ekisooka kuba gy'ogula ebitaano naawe Land Cruiser ng'omusajja olina ogiyingira nayo omukyalo olina okubingiza kalaavu ka 2.5 kayagala kuba gwokutteko yabitegeera kubana abawala b'osiŋŋana abawala b'osiŋŋana mu kibuga ebintu babitegeera yes ak'ebiri mu 5 akaguddeko pickup erina okubeerawo egenda mu kyalo omuwala gw'owasiza weeru ku njiri alina okugendako mu kyalo nze motoka yange sijja givuganga mu kyalo ekikuudo kyaffe kibi muno nga egimotoka yatekubaasa kuzayo pickup neeyingirawo ya 2 ogitegedde kakati amaka n'osooka ogateekamu ebiliyoni 2 z'amabanja mabanja omusaala gonna baguweezerooza omulundi ki gumu kati otandise okulya amabanja mu status emwoli ng'MP gundi nfunira miliyoni 5 awo ati muzeeyi sente z'ennankani zino olina otukolerayo ku ceeke ceeke ozikoza kijoozi bakusanga olina mmere wali ogibawera mu bbaasa sente ziweddula eva oyo kabaasa owa tebamanyi na luno kyakoze eki nga basuula miliyoni 2 mu motoka muli ng'ono akwata kabaasa yetolola 2 omukubira simu gundi kwezi sente leetako miliyoni 5 awo atudde mu Javas asaba 5 agenda okulekawo 2 ekitundu omuwala atwalako emu kitundu n'omukogo yazze naye atwaleko 5 ne munne nize balidde 2 kitundu zisigala awo banja kyekireesa obwavu okubulaba nti ne mu Uganda tulina obwavu bungi nga gavumenti naffe tweyisa nga bamemba ba palimenti twewola sente okugula pickup eza NADS terina kyezza so NADS yali badde etunda emmere
mu katale ke Bulaaya neza pick up ne bagigula pick up bifo nga tennakola mugendo malizanga muri kutaka tuli kutaka kati eggwanga emyaka 40 eggwanga balifuanana n'abantu baalyo eggwanga lina amabanja mayitirivu nnyo ne bannansi balina amabanja maki kubanga ffenna kati ekiriwo weewola muntu yakolanga mulimu gwatasobola yatandikanga ne kyakola kyasobola baganda baffe batandikiranga ku matooke enkota 10 ye mwaga bagiyita mwaga ali Kiboga kota 10 zinterawo zimpere mama Nankyawo mama Nankya watunda amatoke enkota 10 n'aweereza sente z'enkota alagenda gatamu nga mulimu enkota 10 n'ezi talina mu transport talidde emmere Kampala n'atandika okuweerezanga bw'ati najja weekend aweereza emirundi egi n'alyoka ajja okuŋŋaanya akasente naye kati olwaleero ensobola gye tulina omuntu agula enkota 10 n'ezi najjirako ajja alya mu kkubo omucomo n'agulya soda amunywedde n'atuuka eno girlfriend amugulidde chipusi naye alidde chipusi agenda okuddayo nga tewali ki sente naddayo nayiya bupya ate kakati eyo training gye tukola ki gye tuli mu gambling state zati mbadde manyi nti bwobeera omubaka wa parliament omaze securing tolina securing abasajja bajja kubeera secured baseggona bagenda mu parliament nga kyebaagala bakimanyi n'ekyokukola bakimanyi kyova olaba bayita bamukono gamu talina kyagaba ye kye yagenda akimanyi sigendangako mu parliament kugaba mmwe mwennyini bannansi mmwe mwennyini nammwe muleese ekizibu kinene oyo musajja muzibu talina kyatuwa omusajja oyo parliament alinayo sente za bwereere parliament sente zibateekawo kulondoola bintu kulabirira bw'ajja n'awaayo amabugo ng'omuntu aweeyo amabugo nene baggulawo ne z'offisi mu kyalo every day is a campaign day era offisi zibeera zijjudde abantu za kugula bijanjaalo byakufiirwa za sefuliya kati teri mubaka talina tenti taliyo abamu balina bu ambulance obutebe babuteekako amannya gaabwe mwatandika ddi okugulira gavumenti ambulance Nti we are in the gambling state. Government we very mereddwa omutasobola kuyambako yewa abasobola. Naye ali ku campaign tour yabakoze eki. Yabaguzi. Government kituufu eremereddwa. Naye naawe soko manyi government eno gyoguzo giguze. Lwaki ogijjayo? Olabanga Kasiba nti yagikukulayo. Kasiba ne munyagwa Mubaraka mugaga. Lwaki ogijjayo gwe yajo gamba nti gigulidde. Bonna yabujjayo. Yes. Munyagwa keya. It was a business. It was a business, but as a business, it for a mumpe byange. Bade manyo lumirirwa abantu. Webale nnyo abirumu tebivaayo. Ate abirumirirwa abisikayo. Era alumirirwa ne bwaba agudde era asigala eno mu bantu akola ki? Akyaliyo. Ne kati gwe alumirirwa ampirezo gitutte obubakuli obututte budomola obututte wali olumirirwa. Abada tulumirirwa. Webale nnyo. Tegeza obo bagamba mpaka lubino mbibawadde omugano kampa mbisikise. Ne bannansi bibaliko. Ate ne batandika okukabira nti tebatuyambye. Omusajja yaweewola biliyoni y'essente n'agibateekamu. Alina okugizza. Alina okugizza. Yes. Mwagiri yadda mmwe ng'abantu mweryamu dda. Ne levo yedda okubeera katugamba olinaga nti njala kulamuza ababaka bwa parliament. Yalinga etya yalinga bino ebyaffe. Nga n'ekyalo kimanyi. Ate first of all abantu bonna baali bagenda mu mirimu ng'egyo. Abasajja bakitaffe nga tebayinza na kutunulayo. Abagagga. Balina sente. Anoonyayo. Bwavu bwe businza okutwala eyeeyo abantu. Bwavu. Kati omusajja alina sizoni y'okulima. Sizoni y'okulima alina okugenda e Kenya ne kitange yasuubulanga e Sudan. Yatwalangayo emmwanyi. Ajjayo amasefuliya. Agenda e Kenya asuubula e Kenya. Agenda e Zaire Semayibi yasuubulanga oba golodi oba biki. Ate sizoni y'okulima abaawo. Kati ogenda mugamba otya nti agenda kubeera muki? Obudde tabulina. Tebuliiwo. Kyova olaba nti kati mu parliament buli muntu abuukira. Kubanga ekifo kimu ekyokulabirako kitusobola okuwa kikyekawo empeni wafa Segnet gye yafa. Kifo kimu kati olwalaba akavaayo ndowooza bawere 12. Bajja na kusukkamu. Kale 12 yes. Bw'oba oyagala okunyumirwa obubaka bwa parliament yetuule.
eteekewo etteeka nti buli muntu yenna anajjanga mu parliament volunteer tujjamuwayo kalawensi k'omusaale balanga mutudde ezo bakansala abaali basegerinya bagira bafuuke baludi kansala obwa kansala si bwaliiro obwa kansala obaddewo ne kwami ne kwobote wami eyo kesisi n'omwami gwenzijjukira bamuyitanga ni ali awo Kanyanya bamuyitanga Ziwa yavuganga Benz one door ava mu Benzi ye n'omulaba ng'ayingira Siteholo na mawulire empapula za mawulire azze kusoma mawulire na kuyisa nanka ndi avugaddeyo taina kiyitaga yagula n'emmere n'agulira bano abavubuka abali ebweru ngende muli emmere afupa abafuluma agenda akola ki agenda kuzize sigeza bwalinga buweereza already afunye sente oba abadde ku mulimu gw'ebbeeyi balinga bakansala bebalinga bakansala kansala n'ofutuka mu muzigo gwa nnyoko ntoze kubeera kansala kunoonyaamu sente oyina kubba oyina kuyisaawo ddiiru kyova olaba bagamba nti Museveni abanopoona Pulezidenti Museveni abayita bonna badduka genda Ntebe ate nga banno ddiiru eyabise ezze tugenda funa yaka kyekyo tebazze na mwoyo gwansi kati spirit ey'obuweereza efiira mu parliament yakumeka spirit ey'obuweereza individual merit eno giraba President Museveni kugambye nti yatondebwa ng'alina engeri gy'ajja okubeeramu obukulembeze yasobola okukyankalanya ebintu byonna emyaka gy'aba yagadde ali musigala nga mukyamukubira mu ngalo individual merit eyo gy'olaba yasinga okutta ki ekintu ate abantu batasobola gitegeera President atunye aleesa abakyala abajja manju Katonda atuyambe n'abakyala nabo ne bakitiza nga bw'abajja manju abaleeseewa emiryango naye abaleese emiryango kujja kusindika wirubbalo zaidi kyemukubira mu ngalo basula mu katale nze ntera okugula ebyokulya byange essaawa nva mu katale saa 7 ogw'ekiro paakinga wempaakinze ne ngula ebyokulya n'obasanga bakazi beebaka mu katale basusakawo baayebase nti bakola nnyo okukola kwe mwogerako twakulabako ku saa 12 twabanga tumaze okunyuka saa 9 tumaze okukola maduka twalina 3 ku Lumu Street 9 nga tetubanja akasente kayingidde tugenda kukima ngatto wali ewa Ddiba eyatukubiranga engatto ya sipi ya parking nga 10 ya parking nga ki 10 yafa ku California ayakubiranga engatto aparking nga 10 mpya akuba ngatto mwe mumaze okukola ku Lumu Street era akugamba mangu nnyo Friday tulwayo eno weekend ogimanyi saa 9 mba mwamaze ddo mwenda okujja okukima engatto zammwe ate embeera nga yali ya mulembe nnyo yensi ebeekola yes kakati environment bwetandika okujja ky'obuuzizza yafiirawa yetandika okuleeta abaana bamabikke tabangako ku LC wano yatandikira mu parliament ng'omubaka omuntu yenna omutendeke n'ekyatandisaawo Nali Kyankwanzi William Bakale mugitandikawo mu myaka gy'enkaaga kutendeka bannabyabufuzi abajja okukola ki okufuga kyekibiina ekyalinga ekyabannosu ekya UPC okutendeka aba UPC banaafuga batya omuntu topangako nakwero sinze kitange bwe yali avubuka twayinanga ekibira nenge emmotoka etubira nnyo kubanga etonnye n'asaba mumpe eri eyo bakiyita kituli n'agenda n'atwala bapakasi wirubbalo biki n'akola ye musajja mu byafaayo gwe mmanyi eyaleeta tractor okuva e Mubende ku district ng'agisasudde n'erimu kkubo kilomita 7 makubo 2 gawaayi n'erima erigende n'erima ne liyita ku kibanja kye olwaliro tractor eri kugombolola teri kansala liza giteekamu mafuta bwe baba giwadde amafuta tagivaako atambulira kuli ensi emulabe kitange tewali yadde wamuluka tewali wagombolola tewali ki baali mabulimi basula wafe ennaku 2 enkoko ne zigwa embuzi ne zigwa ne balya ne bamaliza ne batwala tractor ne bakola ki ne bamulonda abeere ow'omuluka olwekyo kyeyakola ki n'abagamba naye siina budde naye
tuleete Kiwanuka akyali mulamu ali myaka nga 87 myaka ya kitanga akyali mulamu naga Kiwanuka Mutemi naganja kumuyambako atambuze omuluka n'alumba Kiwanuka n'amunnyonnyola kitange yajja n'engoye empya n'engatto n'aziwa Kiwanuka n'amuga Kiwanuka owo omuluka aba simaati tatambuza bigere Kiwanuka teyaddayo kutambuza bigere ne batambuza omuluka nga sigwa kunoonyaamu ssente trakita teyasondako yadde ate ku kyalo kwaliko abagagga bamusinga nga 10 kwaliko Lutakomi yali amusinga obugagga Nyenje yali amusinga obugagga kwaliko Stone engagga nga amusinga obugagga kwaliko abasajja baluutu nga bagagga tiyasaba ku muntu n'ogu kuba ye was the youngest mu abo nabenjogera ku baali bakulu nnyo kuyeba musinga myaka 87 naleta tractor n'erima ki ekkubo kati olwaliro amafuta weggombola kansa tasobola ne kugomba tekakola ki kakati ekyo kikireeta ki kakati buddayo wano individual merit weefiira bamabikko okujja basse baana be babaleeta atandika okupangisa bamupangisa omuzigo ogusooka abeeko ne wakola ki wasula ne bayingira kati ataawo ne bajja ne bakolawo ko be bakolawo kubanga baali bakyalina guidance y'abasse baana kakati ate kino ekifuuka ekirala parliament kintu kirala muntu wabeera mu parliament nga bamumanyira mu lukuubo waliwo gwe nawuliddeeyo nga bayomberewa nga bayombera babaddeeyo eyo Lwengo minister yabadde minister balwanira akazi nti ate ono ti member wa parliament yadi ya Uganda nga tabumanyi namumanya nti member wa parliament ne member wa parliament alwanagana n'omulala asuubira okujja balwanira maaso ga minister akazinda bakole ki ne minister amanyi LC5 tamanyani tamanyono bala kwanti iwa kibiina kirala nsirwa kibiina kirala bakola ki tebayina tomuwuliranga nako ogenda olaba ku mawulire nga bagati no member parliament nga tomulabanga nako tosobola bategeera first of all tebalina kibasobola kwogera ekyokubiri nga empapula ngatte ne bwaba alina kyeyali agodde okuba takisobola kuyimirira mu lujjudde kukola statement bantu genda mujerega kubanga TikTok buli nsobye ejja kebagenda okukola ki muba babituli oguddako abatakola ki yagamba nze ndi NRM tulonda ddi nga alonda ng'awayitawo oyitegedde kakati eyo merit wezettira ebyobufuzi bw'eggwanga Uganda kasita mwaleeta nti buli muntu ave gy'avudde nga bw'ali yeesimbewo era ekyo kyekissa obukulembeze bw'eggwanga Uganda kuleeta mu yoolerero eriyo omuntu atajjaga mu parliament ekimanyi kyenakugamba nti ebintu byonna wawe gufiira tulina baganda baffe baseeya ababadde basajja bagezi nnyo nga bagagga bayitirivu naye nga tali qualified gandi ajja kwesimbawo ku bwa meeya nga talina mpapula ezo naye mu kugattagatta wano gavumenti y'okugattirira empapula bazze babigatta equivalent to senior 6 ka certificate nga agattako kubanga kukitege wano naye yasoma n'agwa era ajja mu bwamemba bwa parliament nga yamala mukaaga n'agwa nga yagwa yafuna myenda gyokka era ajja Katono bamba bamuwabira yagamba ndi mumpabidde butasoma emyenda nagijjawa kiregeza nasoma nga ne point yekola ki bw'omuwabira teyasoma ate emyenda yagijjawa yes kakati kitegeeza bw'oba ogudde olina okuddamu kubanga yagwa tayinza kulembera kusomesa kakati abo bonna wantu wakyali kigambo bonna bakola so obwavu nsonga nkulu contributinze ku kulembeza ab'ekiboggwe Katonda atugamba mu Qur'an nti obwavu bwamuliraano n'obukafiiri obwavu bwamuliraano n'obukafiiri Katonda ntalina magezi sente z'omuntu omunaze sente z'abantu 10 naziwa omuntu omutegede bwakafuwadde kubanga gwe sente z'oli zalina mwezi bagatta ekyalo naye Katonda ntalina mazima Katonda si mwenkanya mu butuufu Katonda tomaze okukafuwala Katonda toyinza mwogerako ebyo toyinza mwogerako ebyo Katonda bw'omwogerako ebyo oba mu nsobi kati obwavu bwamuliraano obukafiiri naye ng'obwavu bukulietingiddwawo mu butamanya President Museveni obwavu abuleese si lwakwagala bubeerewo naye enkola
enkola yembi ekuli yetinzeewo embeera nga tokola ki bagaggawale water for all 2012 byonna bintu buli kintu kigenda kijja NADS tuli mu ntandikwa wealth creation Paris development model byonna bijja kugaggawaza ki n'ekyo si kyekigaggawaza abantu lino eggwanga omuntu ng'atudde emyezi 6 buli muntu aba amaze okuddamu okufuna sente genda onoonye bunoonya kigambo butale obutale obutegeera obutale bw'ebirime byaffe mu ggwanga lyonna mu nsi yonna ffe tusinga ettaka erisinga okuvaako ebintu ebiri fresh nga birungi biri nakyo muyembe ogwaffe tegulinawe guli mu nsi yes naye gwe byonna bwe tekibaddewo anti kakati kyekibuuzo ozze ogamba water for all creation water simanya parliament model lwaki tuli ebintu ebiva e Kenya ettaka teririiwo webale nnyo lwaki tebalima abantu bokka just gavumenti ebintu bisatu byebadde ina okutunuulira amalwaliro nga tesiga kusasulira amasomero ne agriculture kati amasomero ngenda kugeddiza kubanga tulina private schools ate nga zo za bbeeyi nnyo nnyo exactly ezo kale zirekewo nze era bwe mba nkola policy sinza nazidisipaldinga naye nzikutula tezitegedde okwata aga gavumenti nze nsima masomero gokka nze awali private y'amaanyi nanteekawo essomero nga liba lya ttabu omuzadde automatically amugjayo eri n'amuleeta wano eri obwerere ago ngasuula gokadi naye ngasuula naye ngagula bo banyini ngagula balina okujja kola essomero liteekemu kompyuta kubanga ebyo byonna byonna bisoboka gavumenti ebisobola zino sente zemuwa penalty temuzimuwa nedda kola amasomero teekamu ebyetaagisa leeta amasomero agali vocational abaana bayige omuntu afulume mu ssomero ng'amanyi ekyokola ezo diguli muziveeko mutandike okusomesa abaana nga bagenda kufuluma nazidipuloma na certificate zokka omwana afulume senior 4 ng'akanika enloole ezo yingini zigule oziteeke wali mu workshop bazitagulule abaana bato bayiga kyototegeerangako omwana asobola n'okukanika emmotoka eyo ng'ali mu primary 7 omwana afutuke senior 4 nga workshop wali nti gwotegeera kinjagala wayalingi afune certificate nga asiba ki agenda okwesomera diploma nga yagyetwalako olwo anoonya gaziya status avugenda anoonya diguli agenda ogenda okumula nga atandesiga nti agati sikyayagala kanika njagala genda mu America kukola mmotoka bazikolewa ndi mu America njagala genda kukola mmotoka yeyeegogoligira yekka neyeesabira neyeefunira sikala n'agenda naye ne musomesa omuntu n'atuuka mpaka diguli n'eyokubiri nga nekiyasoma tasobola kiteeka mu nkola n'osomesa omwana primary n'omusomesa international n'amaliriza university n'afuna diguli esooka n'omuwasiza omukazi n'omugulira emmotoka n'omupangisa apartment n'otandika obbagulira emmere osomesa ki osomesa ki kipapula abaana batwale mu practical bagende mu practical omwana afulume ng'akanika ojja genda owamba ebintu nga totegedde gavumenti atandika okugenda okuteekawo zi workshop ez'amaanyi ate ne gavumenti atandika okufuna esente ng'ezifunamu ezi workshop egavumenti atandika okufuna esente mu national housing etandika okugenda okusomesa abaana ba intani mu kuzimba okitegedde abaana batandika okukola nga bakola mu kuzimba agenda okufuma senior 4 ng'asetinga ekizimbe ku ttaka agenda okumala senior 6 ng'ali kuziwa kazawusi pulani yakubazawa kazawusi nze nina omwana bamumpaako lumu yali mwami muzimbi bamuyita musajja museresi mukwano gwe bamuyita Kibirango yaleeta omwana ng'asoma Makerere agenda ayagala intani yali akola engineering mukubi wa plan ne mugamba muleete mwana muwala n'asoma n'abeera awo tubeera naye emyezi giwera
nenga bwaba amaliriza ne muga nti wiiki ejja njagala ogimale ng'onoonya mistake eri mu kizimbe kino. Nze mwali mistake ze nali mmanyi ezaakolebwa nnyinizo naye nga mu future nali nazitereeza dda zijja kutereera mu future. Pulaani ye yalimu ki ne mugamba ennaku bbiri nti ne mugamba nedda tonnaba nze nakuwadde a week ku Monday ku makya olujja ombuulire. Najja ne tuyingira nangamba temuliimu nsobi yonna. Ne muga kamala okunywa kyayinzije bwe twagira bwe ne tuyimirira mu mulyango ne mugamba kino ne kino eyo nsobi era yagirabirawo kubanga abadde asoma. Omuntu asomyeko alina ekyenjawulo ekyanguwa yakirabirawo n'akwata ku mutwe naga muzeeyi nsobi emulaga ey'okubiri kale ne muwa tasiki egenda kukyuka etya era ekyagaana nenkomawo nti ono nannyini kiraya nti ono yaleeta pulaani ye naye yagijja Germany naye zino ensobi nazirabirawo nenzi mugamba naye bano bawuliriza nnyo bakyala baabwe mukyala naga ye kyakola ki kyayagala naye nze nenteekawo n'eddagala ndirina ne mugamba nti kati eno ensobi nti gye bujjako nti bw'anaafuna kiraya nti omupangisa nti asooka ajja mugamba nti kino sikyagala bw'anaafuna owokubiri ajja kumpita kati okolo temugambe nti wano ogumu gwali mulyango gwa kiyungu nga bayingirira mu main house naye bwe nali nzimba nga nzimba n'ebiyungu nalekawo omulyango gwegenda yafuna bakiraya nti 3 yankubira Mr. Kizito, where are you? I want to talk to you. I think you are right. 3 customers have left. Mbuza why? What you've been telling me, that's what they're demanding. Natanga kumbuza what should we do now? Nenu liwa yalemeddeko. Yalemerako ne mugandi kakati tugenda tunoonya olugi. Mbayo nnungi tugula olugi. Twalugula na kiwatule olugi nga lungi nnyo. Bwe twatuukawo nanga what are you gonna do? Ne mugamba ngenda luteeka wano. Muzungu yategeerera bwe yakuba mu futi kubanga ye surveyor n'akwata efuti n'akwata mu futi agenda okulana ngati how do you do this? Ne muganda nakimanya kakati n'abaana baffe n'akuba pulaani mu ntandikwa n'asoma n'agenda okukola diguli atasobola kumanya nsobi eri muki mu kintu ekyo kakati ebyo byali badde bisomesebwa bano abaana naye kati gwe yali amuwa tasiki ezo nawe oliwe Makerere oba gwe wamala senior phone otandika biga mpola nagezi system gye njagala tuyigirize olwalo system gye twayitamu system gye mwayitamu fwe bakitaffe abali nga abagezi agasooko gye wano mulimu gw'omutwe gukola ki tosula njala era kye bakozesanga bazadde baffe ne baba kujja baffe owaaye nti muganda wange jangu bajjajjaawo nti omulimu gw'omutwe tegusuza njala sooka oleke empapula ezo sooka ojje wano kati buli obeerangamu kawolidde akutwala ku kiri ogenda okutuuka eno ng'ebintu bikuba buki kuba kati nze olunteraawo pulaani niga nti eno nsobi tukirongooseze wannawano bw'ogaana era mu maaso ogenda okulaba ng'okukwata ku mutwe nti tekisuula nju kyesikola ekisuula enju sikikola naye bino ebya intiriye ebyo kino kyalibadde wanene kolomu yalibadde wali wantu walibadde bimu mu kisenge tubigaana nguga nti biibyo kale wegaanaga nti kaka tukozese gipusamu okitegedde kale nti tuteekeko gipusamu tugibikke n'amataala tubuzeebuze oli bwajataiza kumanya nti awaliwo ki ng'ogiteekako wansi kagipusamu ng'oteekako kataala katono ng'oteekako ng'eyakatoza kumanya nti wabaddewo nekibiimu eki kiagira ebbiimu muki mu nnyumba kakati ebyo byebintu bye tulina okusomesa abaana baffe omwana afubutuke wano agende e Dubai agende e Qatar ng'alina skill eyo bwe banaamutwala okupoota ku kizimbe ajja gamba mukama naye mukama tugenda ngenda naye akantu kano nsobola okukakola enkya okasobola nti try agenda okudda ku kazi perfect wali akugye ku kalaayi wala bwakozeza wano kukwata ensawo ye toddayo bwe badda mu board meeting n'omusala nga kola ki bwe batyo bakola ki era mpa abantu bonna abaana amagezi bw'obanga ogenze ku mulimu togenda na professional yo
bwogera ku kizimbe ng'olina ky'omanyi sooka osaba oguliwo gwakuweereza. Tosooka buuza nti nze ate nze nina first class. Tojja kufuna. Sooka kiri nze nsobola okuweereza mukulu. Ndi mupoota w'amaanyi sesikongola. Kati olugera bw'oti omuza naye munaye akantu kali baakakyamizzaamu awo. Sobola okukatereeza. Naawe ogenda okwetula bw'oti nga batukasiigedde ng'okalaka kakoze n'okatereeza nti nze empapita kikanga 3 oba enkya agenda okudda. Kati bwe bannyukira gwe nga weefulukuta wano. Essaawa zino 2 kwe zino zibagenze ku 11 bagenda. Eyo essaawa ennamba eyo 12 gimala awo. Kabe kasinge n'eyemu gikole ki? Agenda okudda. Todda ku bupoota. Omwana yali akujja vaasi kati tugiyita yali Nando's nga muwala atuweereza caayi. Yatuweereza caayi ebbanga eriwera. Ebbanga eriwera nga yatuweereza naye ng'ali so active ate nga mugezi nnyo. Kati n'abeera mikwano n'abavubuka nga bamukwana naye n'abeera nga mugezi ng'omuwala omugezi n'akwana emikwano bonna nga bantu ffenna. Naye batuuka ekiseera najja n'agamba mbadde mbayita nti otuyita ku ki? Badde ngenda kugraduatinga master yange ne tudde ebbali. Ogambye eki? Namaze master. Ffenna n'atuyita twali abantu nga 50. Bagagga bonna ab'omu Katwe abaawa bonna abagagga twanywa nkacaayi awo ku Nando's akawungeezi nga tukyatingira. N'awa bakama be ng'abayita ku master. Yaweereza caayi weyita. Ntumulabira omwaka n'omusobyo. Tavangawo aweereza. Era bwe twagenda bamufunibirawo general manager. Awe nyini mu Nando's kati simanyi gyali saamugoberera nnyo. Bamugamba nti okoze eki? Obadde osoma nti mbadde na degree naye bwe naalize tewali mirimu. Kituufu. Ate nga nina kyennoonya nfunawo obusente bw'allowance obutono nsobole okwepushinga. So I was there getting it was small money nezisobodde okumaza ku master yange. Bamuweerawo omulimu. Manager wamuwa omulimu. Yali akulira Nando's awo akulira abawala bonna abakozi bonna. So egyo gy'emirimu gye tulina okuyigiriza ki? Abaana tubajje mu kusoma Oluzungu n'Oluwandiika. Bajja kulwogera. Social media mujja kuweereza. Mujja kuchatinga buli kimu ne mujja kuba baavu. Kubanga omuntu alina kyamanyi bw'aba yayita mu tekiniko ng'asobola okubajja ne bwaddayo wansi ekapeeka agenda kubajjira essomero eryo. Kubanga bw'ajja bw'ati ku ssomero aliyitako master nti badde nno nina ekirowoozo nti ajja na kameeza. Meeza eno badde njagala maso gitunuulemu. Meeza eno esobola butebe obwo bukutuka nnyo naye bwe eno gyengize ngikoze mu mugavu ate ngikozeseza ne pana ekola ki? So ne bagikulula tesobola kukola ki? Batula mu board meeting nga nti banne omwana ono yaleese gundi wano. Mutabani tali wa gundi. Bulijjo mubazi nti munne mbadde simanyi naye yagireese wano mumuyite. Kale tukolereyo emmeeza wano 10. Amaliriza n'abalala bagenda okukyala mu ssomero eryo ayinza okwekwata district mumaze omukolera omuki wamusomesa kiri naye mwe ne mutusomesa abaana just talina kyamanyi muwoza emirimu gibuze tewaliwo gavumenti egenda ku employinga bannansi baayo ebamalawo. Gavumenti ereeta bulichi opportunities abantu bazirwanira ate bwe mazirwa teziggwayo. Lino eggwanga Uganda singa gavumenti yali eyagala serious abantu okubeera bagagga it's a food basket. Fene tetusobola namusavinga nsi ne betumalawo just jaka fruit oyo bwe tuba nga tuli serious ne tulima mu kulima okutuufu ate tumala okulima okutuufu gavumenti eteekawo ennyonyi eziri permanent Boeing 20 nga ziri ku kisaawe Entebbe negenda eggulawo amasitoowa mu nsi yonna awo beetaaga ebyaffe. Gavumenti ye marketinga nega bannange nti tuyise ba diplomati tulina kitwagala okulokinga wano kiti kyaka fruit
abasajja ba master goli wano embassy oli ambassador master oli na master zuba kutegira fene gwo musala gwo wa master ambassador ogenda kusala ba diplomat banochi banda ina kijagalo balaga HPA hapo natural food it's a fruits etujigeninga elimu eddagala abasona abanyola mu vitamin C vitamin bweti nagisala najja mweki nayambala kavera bulunyu nasimula nakimenya bwati test omulogo ogwo enkeera store zitandika kola ki katuyo fina batambulira kuki eba ku conveyor that is nga willing ya government weri kucreating wochi market bine byokulima tebiyinza kulema tebisobola singa market ebeerawo sukali ndizi avocado enyanya tuli bukulya zesta ava mu America bamukola mu nyanya enyanya tuzirima yes ne price fluctuation ya yes. Price fluctuation kuleta bantu government kudira bantu kuleta individuality abantu banne balowooza nti esente ziri muki mu byabufuzi bokka ebyobufuzi temuli mu sente okujjako okwongera okutabangula ensi bulwaleta ebyobufuzi okubeera nti byebiridinga eggwanga ebyobufuzi byali badde mabega nnyo MP agere mu kitundu nga tebamanyi mumanya kubanga edda baminisita bwe bajjanga mu kyalo edda twalinangawo bafaza bavuganga Volkswagen yalinanga kabuto kalinga kamaaso Volkswagen kigere ne bajja baleeta Volkswagen kombe pickup ekyaziresa si kirala buli faza lwe yayingiranga okugenda kusabisa owenkoko owembuzi owafene owaki nga bannansi bye babakolaki babawa naye kati guno gwe mulembe omuntu ng'asaba fwaza era nga mulinze fwaza omusaba ate nga oli mwamu wanga bwajja kukisomesa okusaba emisa agenda n'enkoko bwe kiri ate ng'era waliwo ne bamuteekedde bamufumbidde bulungi nnyo oluwombo lwe weeruli ne batambudde nabo webale nnyo era nga bamanya nti sawa ya kyamisa n'abagabula faaza bamanyiddwa bano bagenda ku mirimu gyabwe naye kati abantu tebavaawo bagenda gabula faaza baagala kulya mmere ya faaza kati eyo ensi gye tulimu embeera ate nga yes kati ebyobufuzi bisse ensi bisse buli kimu tekikyongamye nti yabakubiranga engato yavuganga 10 ate nembye bintu byagamba sawa 10 yangu watugenda mu weekend mukulu ebintu byenjogerako ensi ng'ekyatambula bulungi labba bandi ozimanyi olina omanyi bazitunda gwali mulimu nga abantu batunda labba bandi abantu basibe sente abuuza olyaja masiri bala sente oteragirabawa nteragiraba mu banka ne mu buno bundi bwa agent banking amaduuka 8 ku buli 10 Kampala galina masini bala sente ate za Museveni baganda bange babetanga ba medi bali awo bafugagawalira mu servicing amasini zibala sente na kuzitunda bwe babusosinga nga gye buli bamugula obuli used obudde mu banka babawo muze ne bazirete mbale babukola service na tetukyalina temulina budde bubala sente zitya omuntu n'ogula edduuka zigenda okuwera ennyanga nzikiriza milioni 7 mu bank cooperative bank ku 8 n'enteekayo endala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa nyezo mwagulangawo 2 kujja nzikiriza milioni 7 anti balwanyi obasanga waawo abavudde Arua abavudde Zaire abavudde Tanzania wano e Bukoba abavudde wano e Mwanza nga balwanira kugulaawo byenjogera mbimanyi era nabikola tuli ku Lumu Street amaduuka gali atwalina wasatu zigero wera nyanga milioni 7 zigero emotoka za laale twazivuga ne mugana ekamyufu nze nali nzigula ekkubo era ekyatujja ku laale Karimu Irigi yakola statement bamubuuza lwaki n'agamba nti bulamu bwange bwonna buli lwente starting emmotoka eyo Karimu Irigi omugagga neninya ku race lwempulira nti ndi mugagga eyalaala eyo n'obulamu bwange bwonna buli kizibu kibadde mulamu okikola ki kigenda n'amubuuza naye ofunamu ki kirabo kinaaga tewali n'agamba naye omuvuzi wa laale
erina okuva oba omugagga asingayo oba omusiru asembayo ninga akamyufu omusajja kyayogedde kiwedde tukola tuve kulale nemujesonyiwa netujivu ninga muluka tewaliwo yatuwa yadde nusu kamyufu yagigula trino netugikola wali waggulu w'Emmengo kakka tugula emipiira e Nairobi tugula emipiira gyarareka buli kimu tugireinforcinga netukakoze service kana buli kimu kyonna teriiko na sponsor yeterako maduuka ge nakawa Enterprise ani biki byokka teriiko yadde muntu nogo abagoberera bantu bava wano Kabalagalaawo bana bonna ba Yusufu Banuwa bonna 13 bonna tubatwala bawa motoka ziri awo Kamonye ani netugenda paka Masaka ne Mudda tewali kirabona kimu obwo bugagga bwaliwo bukyaliwo olwaliro omuntu akola mu kibuga wamu omutwalo gwe mulamba mu dduuka essaawa zino amaduuka bagedde gaggula oyinza oga nti olwaliro Mande genda ogatunuulire kibuga kijjudde naye nga tewali alina sente nakugamba essaawa ya kino eyo giraba teeka olwoli bulooka akawungeezi buli alina ebiri yayitawo bonna basibira luzira naye nga bakedde ku ssaawa 11 okuyingira kibuga kukola kakati ensi kyobola n'emirembe gigenze gigigwamu teri mwavu abana mirembe omwavu aleeta kudobonkanya buli kiseera obwavu buleeta obubbi kakati ensi nga tuvudde mu bino ebyobufuzi tulina okuddamu okutuula ng'ensi tukuliyetingewo embeera erina okuleeta bannansi bave mu byobufuzi badde muki mu bizinensi mu kukola kati njagala otunuulire genda otunuulire bamemba ba palamenti abagenda okujja ababadde abasuubuzi Kasiita yayambadde dda Sekitto ye yayambadde then nagenda musoke ye chairman wa Kasiita jukira Sekitto PRO oli ye chairman naye yayambala dda era ne luli emukondo lwakuba bamukuba neera ddayo kakati ndowooza okiraba musuubuzi yava ddi kunyonya agenda gye nti nze kuvuganya bwa palamenti oba bwa meeya problem eriwa misolo mingi business bazinyo gavumenti omanyi gavumenti yonna eringa muvubuka oba omusajja bw'olibeera ng'oli musajja nga toyagala kukola ng'oyagala ebirungi mu byo nga mulimu n'abakyala olina okubba gavumenti ya Uganda alinga muvubuka ayagala ebirungi nga tayagala kukola ki gavumenti ya Uganda ekola ki gavumenti nga gavumenti y'eggwanga Uganda tekola ne bannansi tebakola esoloza misolo muffe anti tebatekola enokubanga ina byekola bijuwa sente webale nnyo gavumenti zaffe zaalina ebibizikola twalinanga Kirembe Mines eyo yali gavumenti twalinanga Butompeko yalina zaali sente twalinanga Uganda Hotels ezo zaali sente za gavumenti twalinanga Uganda Cooperative Transport Union yalimu muroka lukaaga ekawempe yo gavumenti twalina Translation Uganda Limited ngeri muroka esuka 10,000 eyo ki twalina UTC yali muroka 10,000 twalina bayitanga Republic Jinja nga naye eki kakati eyo gavumenti yekola kakati tudde ku bantu bannansi nabo tebakyakola basuwama gavumenti ate nga basuwama sente zibajja mu basuubuzi okitegedde abasuubuzi obusente bagezaako kufuna ate gavumenti bwe busolooza ate ffeno mu kyalo bwe tulinze Policy Development Model tewabanga buli kimu ebyo byonna tetwali biwulidde singa tukola gavumenti ng'ekola nga gavumenti ne bannansi gavumenti yabanga n'ebizimbe byezimba ffe abakava ku ssomero ne tubipangisa mwe tusula ze translation zenkubulidde ezo zaali clearing and forwarding Uganda Transport Company twalina leero ya gavumenti nga yesomba ebyamaguzi ebibuleeki biki e Malawi Zambia byalinga awo gavumenti yekola bannansi bakolanga batya twatundanga kasooli mu Produce Marketing Board twatundanga emmwanyi mu Coffee Marketing Board gavumenti neekola nayo nezitunda e Bulaaya neefunako ssente twatundanga pamba ginaleezi zaaliwo amasomero gayambalanga pamba ow'abannansi
gwe bazimbye almost ebitundu nga 5 ku 10 nga uniform zonna okitegedde zamba lwaki pamba wabannasi bwe bali Lira spinning mill yaliwo Lira spinning mill nga weeri okitegedde ebyo ebyuma by'ettolo byali bya ggwanga tolo cement kya ggwanga alphabetics eky'ettolo awo nayo yali ggwanga okitegedde Lira meat pack